mwami Bigirwa ekira kye nalaba muto wange bende bamusisinkanye era nakyo Museveni kye yatugamba nga tugenze mu lutalo nti ebintu si byangu yatulaga obuzibu ne tubanga nga tubutege naye bali mu simplistic approach bachi simplifying nnyo ne balabanga genda wali ojeyo bano ogende wali otika amayinja balinga babakiraba kubanga Jeno Bigira bagamba nti kakati ye muntu agende embalala ajeyo ababaka ku bibiri ajeyo nga 18 besi jatuleteyo ensanvu kabuleta alete nga yo enaremwe nga yekola ki don't simplify it is a task otherwise kirungi kubanga okuddamu okwogera ebizibu by'ebitundu nga tuzzeeyo mu bitundu it's very cool ebitundu byonna bina interest politically Bigirwa bwagamba omulamu ogwo gumutuufu wegulwabira kwe kulowooza nti tukola bino kujjayo Museveni awo wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi kuyuzaayoza nze Matias Ssekanjako tuli ku MS Media nyina Mr. Moses Mukasa Luutu musunsuzi wa nsonga za byabufuzi era tuzze kusunsula emyaka 39 gya NRM ngeri mu buyinza amenunula sigemenula liberation yes gabadde olunaku lwaggulu emikolo emikulu gyabadde mubende mwami lutubuuza abantu MS Media mbalamusizza nnyo sebo nange nkwebazizza okundeeta wano mbayozayoza okuyita mu lunaku lw'eggulo ate nga mukimanyi lwa lunaku lwa kureflectinga jjujjewa gye twava amakulu g'olunaku olwo agasinga kutuula newejjukiza wa gye twava naye kati njala tutandika emyaka 39 waliwo ebirabikako naye kisinzira buli muntu bw'alaba n'okulaba kwe n'okulowooza ku kino kyennyini tutudde wano okukolokota okunenya n'okuwabula n'okuba tooki mu gavumenti bw'oba tonnalaba birala byonna mu bwongo obwo sooka olabe kino wano osobola okutuuza olundaga nti Museveni nati atukoze batubba bubbi bakola biki naddayo ewuwe naga nti nze gundi asula egindi ne wataba wajja kuga nti tulagirire eyabadde wano jessimu ye kakati nga olemeddwa okulabya ebirala byonna sooka olabe ekyo yes obwongo bwo ne buba butini butya bwe buti ekyo sooka okiri kubanga temumanyi kyaliwo ng'oyambadde bwambazi lugoye lwo nga lwa kiragala yali DP ku mulembe gw'obote tuffe bwe twetegereza ng'oyambadde gomesiyo ya kiragala tomanyi na kumanya nga tojja kuyitawo nga tojja kugenda gy'olaga nga ku kyalo bwe kakutanda n'ovubusa omwana omuwala n'ajja ebbeere ku kifuba nga ye asula mu nsiko omuteerako amusuzizza mu nsiko temumanyi bantu mmwe you don't know that's why Bible etuga nti bwe baalya ne bakkuta beerabira tewali amanyi kyali ku baana ba buwala nga omukyala bwakuba olaga nti maama wazadde kana kinti kawala ng'okwata ku mutwe tufudde maama biba byonoonese kati mwami Luutu njagala tuvugire eddala nga tuva mu kalulu k'ekinaana yes kawedde UPM efunye omubaka omu ate ne teyamufuna nti lwakuba baali bajagala nnyo eyo naye olw'okuba nti kandidate wa DP yatemulwa mu kaseese eyo mambuka n'obululu bwayo emitwalo 17 embeera eyaliwo yali nzibu bannabyabufuzi enoonya gye banoonyangamu akalulu abamu baatemulwa abalala bakwatibwa ku road block ez'enjawulo ne batagenda kunominatingibwa tugenda okuvayo nga public opinion egamba nti DPM muwanguzi wadde nga UPC yakakwatamu Ssekkono n'adduka yali sekretary general w'akakiiko k'ebyokulonda obudde obwo Muwanga n'akalangirira UPM ng'ekulembeddwa Yoweri Museveni ndowooza eri Kateega ya Dr. Livingstone Lugunda Reverend Father Christopher Okothi n'abalala ne bagamba nti tubbiddwa ne kandidate waabwe omu naye yennyini teyalayira kuba banne baalayira ndowooza intimidation zaali nyingi public opinion yali ebawa ogenda mu nsiko lwaki aba DP abamuwanga abakawanga semwogerere si bebaga nti katugende mu nsiko
NRM UPM negamba nti kati ffe tugenze batubye naye ng'ekituufu kiri nti tebaaba bakalulu. Era tutandikire mu mbeera y'ebyobufuzi eyo ey'ekinaana tugivuge nga tujja mpaka we tutuuse kati. Balinye bali ddala. Luli bwe twali naawe naga nti ab'ebyobufuzi balina olugezigezi balowooza nti bebe ekitalo. Obululu si bwammwe, obululu bw'abantu ba Uganda babuwaayo nga balina kye beetaaga mu kiseera ekyo ffe betuwa respect. Ebyaliwo mu kinaana bw'obiraba nga byaliwo mu kinaana byali bivudde mabega. Mu 7 President Amin bwe yakwata Bishop n'amukuba amasasi jjananiro wumu mu February nga 17 olwo ensi yonna kwe kutegeera nti ekiri mu Uganda kifuwa kinegula. Lumoja kuba amasasi. Yes. Zimbade manyi bamubuzaawo n'afa mu ngeri bwetyo. Bamukuba amasasi. Bamukuba amasasi ng'ayogera ku byabufuzi. Mukamwa bo bamuvunaana byabufuzi. Yakubwa amasasi mukamwa ne bagezaako kufekinga nti ebadde road accident naye gaali masasi. Era abazungu bonna bakitegeera era n'abakola postmortem badduka n'ebiringa ebyo. Kakati ensi y'abeebweru bwe baalaba nga ekyo kibaddewo bwe baddamu akaga nti bannange ono olaba se omunnaddiini olwo abantu abalala bwetyo Uganda negenda mu byafaayo by'ensi yonna ye yakataba Bishop ababiri mu lwatu Hannington bwe yali ajja nejjana nirumu abazungu ne bagamba wabeewo ekikolebwa okuyamba abantu okujjako ekimpeneggu kino. Kakati amagezi agayanguwa obudde President Yoweri Museveni obudde obwo naye yali mu gavumenti eri eruwa yajiweereza muke ya Amin anedda yaweereza mu Yobote 1. Okay. Kakati essira baalissa ku baali ebweru ba exile. Ate Amin bwe yakitegeera nga batandise okugumba Tanzania n'agirumba Tanzania n'agamba nti ebitundu bino ebyakagera byali bya Uganda, abazungu batusalako bisale n'olwekyo mpambye Kagera ngiziza ku Uganda aprovokinga Nyerere olwabali n'alugulira ku pata. Bannayuganda baatuula wali tonnazaalibwa era nange byenkugambe nasoma wali tonnazaalibwa. Bannayuganda ne batuule Moshi ne bagamba tutondewo ekibiina kya Uganda National Liberation Front UNLF tugende Uganda tutereeze ebyasoba nti okuva mu 7 Amin yali continuation y'Obote 1 tugende tutereeze ebyakola ki ebyasoba. Ne bategeka bulungi ne bakola olukiiko lwa NCC National Consultative Council nga lugenda okukola nga parliament. Ne bategeka cabinet bwenerondebwa na baani ebibiina ebirwanyi bagenda okulwana. Ne babuuza waliwo ababadde balwanyisa Amin olwedde betuyamba buli Munnayuganda n'awanika. Dr. Kayira naga nti mbadde nwana Godfrey Binaisa nti nange Tito Okero nti nange David Oyito Jogo nti naffe Yoweri Museveni nti naffe. Owulidde mmwe ababadde balwana mugenda kwetaba mu lutalo lw'emmundu. Era ne bakolawo akakiiko ak'enjalo ke bayita military commission kalabirire ebyabalwana beenyigira batya mu lutalo luno. Gavumenti ya Tanzania nega nti ngenda bawa amagye ngenda bawa real base gye muddukira singa bijje bagiwunye ngenda bawa support yonna yeetagisa okulumba Uganda. Ne support eyo nga yabbanja nga Uganda eri gisasula omwana n'omuzukulu. Yes. Emmundu neetandika tebagira bakosa basaba. Yes. Neseka with 13 to 14 years. Nenda be waffe nga mu biseera ebyo maama ne taata balinawo akalediyo akatini bakayitanga Philips nga tulinawo ennene wali ennene ennene lwakugiyitanga nnene yali ng'ezimbi ekibaawo n'eggundo Kamala naye nga balinawo akatono nga buli kiro ndaba maama ne taata nga bagenda kalediyo kaline ne bateekako emitwe gyabwe ne bawuliriza nga mpola nnyo naye nga simanyi kye baliko naye nze I was the second last born
at home. Ninga nze ndi observer tikanja mama bakola chi. Lwaki buli ziwere sabo zitibagenda kantu ako. Kumbe kuliko program gye baweerezanga mu Uganda ku Radio Tanzania. Kwali kumusajja bamuyitanga Majwala oba Beni Majwala. Majwala ng'aweereza mu Luganda abuulira abana abali nti mwaniriza amagye agajja twagala kujjako Amini tuleeta Professor Lule tukola biki ebyo byonna. Bwe tutuuka twali badde tukuza olunaku lwa 11th of April 1979 kubanga olunaku lwa Amini lwakola ki lwe yaggyibwa mu ntebe naye twakola ebyo byonna nga tetumanyi nti tukolera Obote. Amaanyi gaffe n'okulafubana kw'abantu bonna amaanyi Obote yagawamba nga Nyerere n'Obote n'abalala balwana kimu kuzzaawo Obote nga bwe yaliwo ekigobezza Amini kuba nti yajjako Obote bo ku lwabwe ffe ekigobya Amini bikolobere bikoleddwa ku bannayuganda olengera ng'olwo twali tebamubbiriza njawulo kaweefube yenna okuva 79 mu nnaku 68 Professor Lule bamugyeko baleese Binaisa ne Binaisa bafukidde akayinja mu ngatto batandise okutegeka ebintu ebitajja kukkiriza kalulu kubaawo. For example ebibiina by'obufuzi twali tugamba ku olwo nti era ne Binaisa tugendere mu manvuuli ya UNLF ng'ali ku nkola ya mugendo tulondere mu minvuuli ya UNLF ab'ebibiina ne beekyanga UPC ne DP be baasinga twagala bibiina olw'okubanga ekyo kyali kiyamba Obote okudda ne Nyerere kye yagamba nti bibiina tuzze ebibiina wano batandika okusala constituency nga eri amaanyi g'Obote constituency z'omumambuka nga bagujula bugujuzi ng'eno obwaguga bw'ebitundu basalamu bibiri nga bwe kiri kati kati kiri muteeka kati kiri muteeka Mwami Ssekanjako era nkiwulira wano nange ne neewuunya parliament eyo ewedde parliament ewedde mukyala Kadaga nga yagikubiriza. I still remember government yaleeta constituency ziyagala okusalamu abapaka bonna ne beekyanga Kadaga naga nti nedda buli ayina ewaabwe nga weetaaga okusalamu aleete ku fulo ya parliament. Ababaka ba Buganda nzijukira bulungi bakwano bange saagala balumba baagaana okusala mu Buganda intentionally oweewakisa omukyala mwannyinazi no gundi Seninde yes yali MP Wakiso okimanyi nti eva Busunju neetuuka mu kiraawe nayo Wakiso Ntebe Wakiso n'ogenda ku lw'ejjinja n'ogenda mu Kazinga n'ogenda kakati ab'ebyobufuzi abalala bonna beekyanga ne bawakanya enteekateeka eyo nga bakulembeddwa DP nga bakulembeddwa Democratic Party DP UPC yali kubanga oli wa Military Commission Paulo Mwanga yali akolera UPCD nga ne Dr. Julius Kambarage Nyerere naye akolera UPC nga bonna bakolera Obote kakati ebibiina bino ebirala ne byekyanga bwe byekyanga ne bitiisa n'okukavaamu Nyerere n'abayita Dar es Salaam bagenda okutuuka e Dar es Salaam ng'abakase okukkiriza obusanduuko obumeka osole constituency ezo bwe bamala ekyo ne bakikkiriza lwampaka ne balyoka baleeta ekyobusanduuke nga bano baga nti akasanduuke kabeere kamu bwe kabeera akamu ballot paper ye yawukana nti ono Ssekanjako yalonze Luutu yalonze kibiina gundi yalonze candidate gundi ng'aba UPC baga nti nedda obusanduuke bube buna ng'akasanduuke ke bataddeko wano posita ya UPC Kibatu eya DP Nkumbi eya NRM Mutala eya UPM yali UPM Mutala eya CP oba yali Ngabo bakaali ka V-sign ab'ebibiina birala baga nti nedda bajja tubba ng'olwo kitegeeza bw'ojja kukwata wali ballot paper ogisuulemu nga teyina kabonero konna kalaga nti olonze gundi naye mbu gw'ogenda bugenzera wakano ke kabokisi ka DP nti ye n'oteeka omwo baali bajja babba era babba kati ng'ono ayoola buyozi ate bwe muvaawo ne muddayo eka nemulindire ebyava mu kulonda kati ono ng'ayoola mu bokisi ya DP n'ayiwa mu ya UPC ontegedde kakati ab'ebifuzi bonna ne bakaayana kakana babayise wa Nyerere naye omanye ekibayise wa Nyerere yalina amagye agali wano magye gaani ga Tanzania kakati ebyo bitandika okugenda mu maaso nga buli kimu batuka katukole ku lwa bulungi bw'Obote Mwami Museveni nagati bannange
bwe muvuluga embeera eno ffe tujja kuddayo mu nsiko ekyatulwanya tekigguse. Mpozi obudde obwo Mwami Museveni baali bawaŋŋanguse bagenze Tanzania. Anti Museveni ye yakugamba mu katabo ke nti ye Amini teyamufugako. Kuba ye bwe nadde ensoma nalabye Wakana Lugunda, Christopher Okoth n'abalala bonga baagala ofugibwa Amini ne bagenda baddukira kubanga Museveni yamanya yali akola mu research desk mu president's office n'afuna amawulire ag'empulubujju nti Obote bapanga omuwamba. Amini agenda muwamba n'anoonya Obote amulabe n'agenda wa protocol officer namugamba njagala kulaba president nti omugamba kinti ebintu biri personal biri private president alina okubimanya namugamba ne bamutula ne bamugamba nti ono munankola agambe president ne bamuzalawa oli kyava protocol amugamba nti kakati mulinde agenda Singapore mu Commonwealth bw'alidda ojja kudda wano okukolera appointment. Museveni teyalinda n'Obote teyakola ki teyadda. Ontegedde bulungi? Kakati Museveni alina okubawoninga nti bwe muvuluga akalulu kano tujagenda mu nsiko ate ffe bwe tunagenda mu nsiko tumanye ekyokukola. Obote naga nti twaliza yiri eri gendayo, we shall find you there and we shall leave you there. Kyategeza tujja kukutta. Obote yaddamu. Kati akalulu kajja akakinaana byonna ebyaliwo abalowooza nti solide twagenda lwakubba akalulu ka DP si kituufu naluna kigamba. Embeera y'okutawa bannayuganda mukisa ba exile bali ebirowoozo nabyo byonna obutatuukirira olwo netugaa nti bannayuganda beekwatiremu tubeere nejje nga lyawano ne tusanga abaali balima n'obukumbi bwabwe abaali babajja abaali baweesa nti mujje tusooke tulwanirire Uganda tujja kuddayo tukole ebintu ebyo. I'm so happy nti abantu bawamba obuyinza ebitanatuukirira byonna bisobye tuli nabo. Abantu ba Uganda bw'otunuulira gavumenti eno kati eriwo it is only like 3% only ey'abalwanyi. Ebisoba kati ebisoba gye tuli bisoba tuli nabo be bamanyi destiny yaabwe gyeraga bebamanyi ggwanga lyabwe gyeraga bwe babizanyiramu ne balonda abazanyirizi ne bagamba ekyo musango gw'Abannayuganda ate buvunaanyizibwa bwabwe ate mukisa gwabwe. Kyova olaba tetubakwata kuba kubamba okutwogera nabo bwogezi nti ekyo kye mukola mweryaza amaanya. Mamerutu wangi tugenda ogenda mu kalulu k'ekinaana UPM nze we nabadde neetegereza baali bavubuka bato. Yes. Era n'ekibiina kyatandika ndowooza emyezi 6 tugende mu kalulu. Tekyalina mulandira gwonna gw'ogamba nti kyamaanyi wano kubanga DP yali yamaanyi mu Buganda, UPC nga yamaanyi mu Lango, UPM ne CP nga tebalina maanyi bagayina. Kiki ekifuula bano ab'enjawulo aba UPM? Kubanga nga bonna abo baali ba mu bibiina biri by'oyogedde nga baza okulaba eyo baasi tekyalina gyekutwala tekyatwongerayo baasi eyabise ffe edda we twakulira nga baasi efa ba UTC basindise baasi ewaffe ekyamula neefiire nakinyuguzi nga waliwo abantu abasalawo n'atuula alinde makanika ajja agikanike ewone batwale ne waba baga nti nedda ffe katutambule tuyiye entambula. Kakati bano baali mu bibiina ebyo nga bategeeredde ddala nti bino mmotoka ezikyayinza tutwala nga balaba ekizibu ekivudde nga waliwo amaanyi g'ono muvubuka munnaabwe agenda bakulembera nga si byakuzanyirira nga agenda bakulembera batwale mu struggle abayingiza ensiko abagambe nti kyemuvudde mulaba nga Tanzania etujooga yebadde eyina amagye tubeere amagye nga gabannayuganda. Ontegedde tubeere n'ensonga zaffe ze tuvudde nazo wano tugende tukkirize bannayuganda babeere ne gavumenti tuweerezeeko emyaka 4 abantu tubateere gavumenti yaabwe. Ontegedde ne balwana olutalo ng'ogwo gwe mulamwa. Waliwo akayimba we have lost our friends and soldiers of respect and we shall go and fight until Uganda is what? Is free. Ennyimba ne ziyimba nga bava ku mapambano bwe baali balumba e Kabamba baali abalwanyi 46 abamu balina mikono myerere nga bagenze zifuna era gavumenti yali amore yaffe emundu twazifunanga kuyo olutalo ne lufuuka olw'ensonga nga buli omu alwetabyemu nga twogera naye
kubanga bali baagala okununulibwa. Abantu bali baagala okununulibwa ng'obudde bwakubanunula obwo. Ne tugamba omuwala ono ekimukwasa n'omusibya nga mu nsiko ng'omuddusa ebinyanya. Muleete tulwane naye nti omuwala analata nti ajja kulwana. N'ava mu nsiko nga teri amukutteko. Ng'obukazi bwakyabulina. Ontegedde? Ekyo bw'otokirespectinga n'oga nti temuli makulu, gwe tolina makulu alowooza bw'otyo. Olwaleero gavumenti twagita mu 95 president yali asibula NRC nga batongoza constitution yabayita n'abaga nti bannange kazi ngumu tumejifanya buno budde tuddeeka. Mwami Ruto unajua Kiswahili kabisa kwa heri. N'agamba nti omulimu tugumaze tuddeeka. Naye omuntu yenna awulira nti ayagala ebyobufuzi kati agende yesimbe weewaabwe. Twalaba abamagye abawera 38 nga bagenze ne basaba akalulu ne bawangula. Abamu ne babajjayo nga tebanabakuliza ininga. Yes. Ate n'owulira kati nga bano bajjegera amagye bakigali mu parliament abantu ge balonda. Semuju yagamba bali awo balinga Semuju ekituufu akimanyi naye amanyi benjogereramu bagwagwa kyekimuwaga okwogera byayogera amanyi benjogereramu baki. Ontegedde omwana omuto ow'emyaka 4 osobola omujjako ekitole kya golodi n'omuwa irindazi butereevu. Kati tugende emundu enyinyitira. Emundu enyinyitidde. Ebibinja by'abalwanyi byalinga bimeka because Yoweri Museveni ne Vanessa Obuka baali balwanyi. Okusooka Dr. Andrew Takome Kayira UFM yasookayo. Netuuka mu ndeyo because of management problems ne bekutulamu ekya Federal Democratic Movement. Ekyali kikulemberwa omugenzi George Nkwanga. Ontegedde? Ntegeera. Professor Yusuf Kironde Lulebo yayingira n'ekinga bakiyita Freedom Fighters of Uganda. Ekya Yoweri Museveni nga bakiyita Popular Resistance Army oba movement. Nga waliwo vumbula. Nga waliwo Uganda National Rescue Front. Abo baali baamiino nga nabo bagamba naffe twagala kudda. Nga waliwo Funa former Uganda National Army Major General Isaac Rumago. Nga waliwo West Nile Bank Front Aminionzi. Owulire ye nga Aminionzi aga nti bwe bajjako Amini fe ab'omu West Nile ne batutulugunya tulwana kudda kubeerawo. Ontegedde taata? Ebibiina ebirwana nga biyitirivu byonna nga birwanyisa UNLF. Ekituyambako mu lutalo olwo ffe twalina omukulembeze nga mwetegefu. Obutakkaanya obwasooka nga waliwo abagamba nedda tukole frontline wali zizidde okunywa. Museveni nga gamba nti nedda tusobola kulwana lutalo bwe lutyo. Tulina okusooka okufuna capacity ate tulina okusomesa. Bwe tunaabwana bwe lutalo lwe twalonda nga tuve Tanzania tujja kutuuka nga tetumanyi mulamwa. Era tuddemu tulombagane tusigale. Era omugenzi Brigadier Chief Ali yasooka n'awakanya Museveni ku ekyo n'aga nti nze sijja kulwana naawe oba byebyo. N'amuga nti mugende mulwane ekyammwe. Ne bagenda mu West Nile mu Lwenzori. Bwe bava mu Lwenzori Chief Ali n'akakasa nti Museveni ye mutuufu. N'amugamba afande naomba kurudia nsaba kudda n'amukkiriza okudda. Era baawamba bonna Kampala. Kakati tutuuka ku mulembe ogwo ng'Obote ayina amagye UNL nga batugamba netugamba nti UNL ekitegeeza Army for the Langies and Acholis. LM kitegeeza Langies and Acholis. Yes. Bwe baamala Obote n'akolawo ejje ddala special force nga yo lijjuddemu bateeso n'abakaramoja abatinitini ng'ejje eryo liri wansi wa Peter Otayi yali Minister of State for Defense. Peter Otayi. Kakati n'abeera n'ebitongole ebyo ebyamukoleranga omulimu gw'obwebutebenkevu. Omugenzi David Oito Ojoko bwe yafa ensasage n'egwira UPC. Olwo abakyoli n'abalango ne baawukana. Ng'abakyoli bagamba baali bamanyi nti Obote Oito Ojoko kaafudde bagenda kuzzaawo waabwe kuba Chief of Staff. Nga balowooza either Basil Olalokero wadde teyasoma yali mupiganaje Major Eric Odwa nga balina abaabwe. Obote
wakati mukulwana nga olutalo lunyenyeti ebibinja bino ebyabalwanyi ebyenjawulo byatuka kakasira ne byegatta bwe bajjako obote walinga wenjogerezeganya bwe bajjako obote byonna byajja byonna ebirwana byakola ki NRA etajja neremerayo mu nsiko ate nga baali bagisuubidde okujja kaakati bwe batuuka e Kampala NRA negamba nti ekikulu si kujja gabana bifo ekikulu nsonga yenkulu zibadde zitulwanya twali mu Kampala wano mwana wange kojja wange nga Kampala mugabane nga bw'okwata ku lw'ebbomba ebwayise eyo eriyo magye malala National Rescue Front bw'okwata ku lw'eggayaaza ng'eyo eriyo malala funa bw'okwata ku olugende nansana luno Hoima Road Masindi nga nayo waliwo magye malala West Nile Bank Front nga bw'ojja eggaba Kayira bw'ojja eri Kampala Bugolobi wange eriyo Fedemu ompulidde nga bw'ogenda eri gw'olina okunoonya abaakusse ba kibinja ki gw'olina okutegeera abaakusse ba kibinja ki abantu ate ne bafiira mu kaseera ako ng'obota avuddeko kyotolabanga ng'emirambo tubuuka mibuuke ku nguudo z'omu Kampala amazima ga Katonda kakati finally Museveni n'asettinga condition nti tujja kujja Kampala twetagawo enteeseganya tuli mu 85 yes kubanga obote bamuwamba May nga 27 kati 85 yenyini ebyo nabyo nkubuliddemu ebibeererawo bano bawambye akakiiko k'amagye bakayise military council kakulembera General Tito Okello Lutwa Kano Wilson Utoko n'abalala kakati bagenda mu nteeseganya ne mwami Museveni enteeseganya zitandika e Nairobi olwo ekiwandiiko namutayiika ekivaamu gye bayita comprehensive peace agreement bagisayininga nga 17 December 1985 e Nairobi wakati wa Yoweri Kaguta Museveni ne General Tito Okello Lutwa naye nga ebibinja ebibadde birwana wansi eno ebibadde mu nteeseganya nga DP ebaddemu kubanga oludda lwa gavumenti ya Tito Okello lwali lukulirwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere nga chief negotiator nga n'oludda lwa Yoweri Kaguta Museveni naluliko abaaluwo eri akateega yaaba Gertrude Njuba ba Abu Mayanja n'abalala mu ndagaano eyo egamba nti tukomye ekitta bantu ekiro kya 17 December ku 6 tewaliwo omuntu yenna atoka kuddamu kubanga afudde mundu kitta bantu kikome 2 amagye gagibwe mu Kampala emayiro 2 okuva mu kibuga away from the city kubanga yifuze problem senganze nali bano eyo sandi zikiriza kubanga amagye gave mu city bakyobola bakulumba kyangala kakati eyo tebagituukiriza ne wayita okuva December 17 okutuuka January ndooza 10 ng'emirambo tugibala egyakafa mu Uganda ng'abantu bongera kufa ng'ekizibu kyeyongera nga n'ebibadde mu ndagaano tewaliwo kabonero kalaga nti banaatuukirizako n'eki naye no mu ndagaano waliwo kakolooza akagamba nti bino ebikkiriziganyizibwako si buli ludda kunenya lunnaalwo nti ono alemeddwa kino oludda olumu lwaddembe okuyamba ku lunnaalwo okutuukiriza President Museveni oba mwami Museveni kwolwo Kamanda Museveni Leader Museveni ng'ayita aba NRM ne NRA e Masaka mu Laston Hotel mu January wa 86 ngavuga nti wenjogerera bino byebiri e Kampala abantu okuva twasayininga endagaano bafudde bwe bati amagye tegavangayo ebibiina bikyeyisanga bwe biraba tewakyaliwo Central Command nti ono aduumidde nono bakiwulire tekiriiwo buli omu akola bibye n'olwekyo nze ndowooza tutegese n'amagye gafa ga NRA kati galina kapasite erumba Kampala ne bamubuuza nti kati otuyitidde ki n'abaga nti ekibayisizza njagala kigambo kyammwe kubanga mu kulumba Kampala abantu bagenda kufa abalwanyi baffe bagenda kufa abamagye ga gavumenti bagenda kufa n'abantu ba bulijjo n'olwekyo saagala kutekinga responsibility enzekka ffenna tukigabane discussion netandika nga mugamba go ahead n'atondayo ebibinja 7 battalion zaali 7 ezalumba Kampala yali firimu y'amaanyi nnyo eyo ompulidde Kampala alumbwa ng'ennaku z'omwezi 26 tulangirira nti gavumenti ekoze eki naye nga mwagisuula 25
simanyi lwaki abantu besiba ku ekyo kubanga omukazi mukyala wuggwe gwe omufunyisa olubuto naye bwagenda mu ddwaliro nagga nti nazadde essaawa 5:59 bwe tomwesiba kugga nti wazadde 6 mu lunaku oluddako manyisa ze bambulidde abasawo zagenderako fe bwe twamalira ogga nti kati tuwambye okuyingira ekibuga n'okiwamba byanjawulo mwakiyingira 25 twayingira ndoza na 24 emuwamba 26 yes okugamba nti kati we are now under the control of this olaba okulumba Kabamba nga 6 February Teresita sile twalangirira olutalo ku government yabala kuva Kabamba ne mission ye flopinze ne tujje ekiboga ndogera ne tujjange yaliko na yeye najje ekiboga n'abalwanyi bafe kati muri mubbo mwendi mubbo atuuka ekiboga awanulayo bendera ya UPC abantu bakungana abagamba have declared war on government nza kyaliwo nga 8 Feb naye nga luli olukuba lwanga 6 kati bana abagala okugamba nti twawamba 25 bagala kugamba nti singa twawamba 25 kyali badde kirungi simanyi judgment ndaba kuba amini naye yawamba ndimwagala amini mwakyusa n'olunaku nedda kati mwami Ruto President Museveni ne banne bino byonna babikola nga balina mukka ba alai munda mu government yaliko obudde obwo amini ya obote kisobokera ddala communicating ngana kubanga wokitegeerera nze wenali wali waliwo omusirikale w'obote nga bamuyita Kalisti Sergeant Kalisti naye nga bamukazaako lya Museveni nga buli kaseera avaayo mu kibinja ky'abasajja abo abajjanga okunywa omwenge eno mu bantu naye nga ategedde okumpi mu Wansanso zone waliwo omulyango ogugenda ku gate naalonge ye yayingiranga olubiri yayingirangamu abantu nga naye teri ayingira awo naye nga Kalisti abeera awo nga wamajasiga Sergeant yalengeranga abamagye baleeta omuntu bajja bamulenge bamutwala mu lubiri ngadduka nga agenda gye bali tababuuza na kyakoze ng'atandika bamusamba mukuba engwala mukola biki nga mugamba kimbia kati gwe bw'oba omugezi ng'onagambye ng'odduka wacha wuyo gasiya naye nga awonya abantu okiwulidde era Kalisti abantu bamumanyaako ekyo gwe olanga abasajja bakutwala n'osanga Kalisti gwe bw'atandika Kalisti okukuba bwakusindika bwakola bikibwa bwakusamba tteke ginyweze bwagamba nti kimbia ng'olwokukola kyabanda kulaga bali nti akukubye Kalisti bwati bwe yawonya abantu Kalisti NRA bwe beeyingira nga bajjeeko ekibegabega ne Kalisti yali akijjeeko ng'ali mu NRA yes tegeza yali waawo era we tulumba Kabamba the first day we tulumba Kabamba nga 6 Feb omu ku bakomanda yali mu Tanzania naye twice ye JJ Odong yali lieutenant JJ Odong yali Kabamba oyo yali alai ne Odong naye yali alai yes Moroto Lieutenant Katumba Wamala obudde obwo yali detach commander yes era awo ne General Saleje yali era eyo gye baali bamukwatidde nga mukulu wa alumbye Kabamba ne bakwata mutowe eyo Saleje yafuulira okudduka n'ava mu ngalo z'abali era Katumba ye kataalugulemu obulamu kati Katumba yatasa Sale yes tuvuddeyo mu nsiko Yoweri Museveni ne banne ndowooza obudde yata n'abafuuka jjeno yalita nagabalanka kiba kituufu obudde obwo enkosa Yoweri Museveni kiba kituufu yes Yoweri Museveni ne banne bawambye yes obuyinza babukutte yes President Museveni abadde mwenkanye eri bannayuganda nnyo okuva we yajja nnyo kwasooka bagamba mutuweeyo emyaka ndowooza gyali 6 ena tuteekateeka okulonda okuva mu 86 mpaka 9 ne bamwongera emirala 5 ne bakola ssemateeka w'95 tugenda mu kulonda ba 96 najja nga asaba ssemateeka akwatibwa nedda ababikugamba bakulimba bwe bamala okulangirira nga 26 kati nnyo Honorable Samuju yagamba nti President Museveni bwe baali bonna President Museveni yagamba bwe banyumyamu nga bannansiko tufuge emyaka emeka nga bala bagambe namuwulira ng'ayogera ekyo naye Semuju mu President Museveni agamba tufuge emyaka 2 Semuju alinga njovu enjovu buli agikwatako nga muzibe yakubuulira bwefaanana wakutte wakola ki bwe twamala okukwata obuyinza ye namuyaganya nti ne batuula mu lubiri ng'agulaba ng'omweso
kwega yalaba eryabwe. Hello, then you serious business, I'm telling you. Bwe twakwata Kampala, there was a big problem. Nge mundu nyingi zikyali mu bali. Era bwe twali tubalwanyisa, twabakubuza ntubaga nti buli ayagala okutawanyika akwate east. Twabalekerawo ne kuomo bafulumira. Tusobole okutaasa akabi akanene wano. Ontegedde ebyo bya kijeshi Ssemujju tabimanyi. Bwe bamala okulangirira nti kati twambye awi under control kubanga tactical headquarters zasooka kuba nabbi. Nako wasibu forces. Yes. Musolo kuyimira mu Kampala ne mwogera nekikole gulu. Tumaze ngolo tukachata tumalo kyebayita anti government tujikubye ku ttaka. Oteko kubanga omaze okuteka strategic positions and locations. Chobola baba bakuganta wamba 25 ekyo bekyagwa. Tewaliwo lwali nga Ssemujju bwe nawulira byo namuwulira. President Museveni n'agamba tufuge ebi. Olwo lwali lwa Ssemujju ne bayagala bamuwulirize kubanga amanyi baseka olwatuuka nga mbalabira mbuwango n'aseka gundi n'amwenyereketa ono n'amukwata ku mukabina ebyo Ssemujju babu balimu abo beesiimye kubanga mwami Ssemujju anyumya olwali olwo nga mbaka wa parliament obukadde nkaaga bujja mu nsawo n'anyumya olwali nga luliko n'ensimbi ffe si bwe tuli. Bwe bamala okusuula gavumenti mbadde nkunnyonnyola bwe bamala okulangirira sigirola bonna ne baga nti you are in position. Yes ne balangirira gavumenti ewambiddwa. Bwe mala okuwambibwa ekiddako n'abamateeka ne bayangwa mangu ne bayisa ekiragiro kye bayita legal notice number 1 kubanga twawamba nga tuli mu bumenyi bw'amateeka. Tuli ekibinja ekirwanyisa gavumenti kati awo legal notice number 1 nejja ng'etugamba nti yalimu ebibembeka bya ekisooka tukati government ya National Resistance Movement ne National Resistance Army tugenda kukulembera Uganda emyaka 4. Tugenda ko ne bana Uganda semateeka. Tuze ne parliament yaffe y'omu nsiko gye bayita NRC historical ng'erimu ababaka 38 bagikolera ebyaddirira byonna tubikola nga parliament ya NRC ekola ki kati bwe tuba tugenda mu 1989 NRC neeyisa ekiteeso kye bayita statutes negamba nti parliament tutandise okwagala okuzaayo obuyinza tugigaziye kye bayita expanded NRC ne balonderako ababaka bano tuwera nga 274 buli saza aba Dr. Ssemogere we bayingirira Damiano Lubega wajjira wano Oweekitiibwa Ssebaana Kizito Oweekitiibwa Stephen Kavuma n'abalala John Babs Kawanga Okero Ben Wacha Daniel Maratubo Olisirieri Agurawoli John Ndege Eweruka omutegedde nejjula bwejjula NRM government olwo ereeta ekiteeso mu parliament eyo egiga nti bannange bwe twawamba waliwo ebyagwa betaakola ki betaalabirawo tufunye ebibinja by'abalwanyi nga 14 abatatuganyiza kutereera mu mambuka mu west mu east Kenya waliyo ebibinja nga 3 bitutigomya ompuliriza nti tetusobodde kukola bye twali twagala kukola mu budde tetusobodde kuwa Uganda semateeka tusobodde kumala kusunsula gye lya ggwanga demodernizinga tubadde tusabayo emyaka emirala egi nga tulina mmwe tutuse mu 9 emirala 5 kirala mu 9 yes tusabe emirala 5 kakati ababaka abo abalonda abapya ne bakubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekyo era mu babaka bonna omubaka ogwo Waswaziri twawula yaga nti nze sikiriza kwenga nga yakayingira bwati naga nti nze I have resigned sinza kukiza kweyongezaayo era olwavayo mangu abakampala Central ne baleeta Francis Babu n'asibikira ekitundu kye tugenda mu ssemateeka okukola ssemateeka mwe legal notice eri gye nkugambye yali egamba nti olukiiko lw'amagye ne bayita Army Council lulyegatta n'NRC eno ne bateesa ku birowoozo bannayuganda bye bali babaleese gavumenti ekitongole ky'amagye ne kiga nti nedda General Mugisha muntu yajja ku floor ya parliament n'abasaba nti bannange ffe amagye nammwe NRC bino tubyejjeko abantu abaleese ebirowoozo baleeta abantu baabwe babibateesize era Mugisha muntu yalengera bwala kuba saka tibatugamba nti no constitution y'amagye senga si kye mugamba kakkana nga ababaka bakkiriza balonde CA tugenze okulonda CA ekozeseza ssemateeka etteeka kasita lyafuluma constitution kasita efuluma mu okitobba wa 95 ng'enkya independence
President Museveni asatula government ye mu nsiko abaganti bannange mwebale kulwana mwebale omulimu gwe tukoledde Uganda mbebaza mwenna naye nammwe mbagamba awulira nga kyagologenda mu maaso n'ebyobufuzi muddeeyo mu bantu bammwe kyena semateeka tumaze omukola. Yes. President Museveni yali musanyufu ne semateeka yenna. Toyinza kuba musanyufu kubanga ensi siiyo. Ebyobufuzi tebigwa kati olabye Trump bwazze akyusizza buli kintu kyonna. Baga nti President Museveni ensonga y'ettaka yagyemulugunyako n'okukyusa erinnya ly'amagye nabyemulugunyako nga talina buyinza bugaana kubanga si esazeewo. Tuva mu ssemateeka wa 95. Yes. Tugenda mu kalulu ka 96. Kyentagala osooka okkirize awo gavumenti y'abalwanyi toga nti okuva lwe twalwana mutulemeddeko awo weekoma agenze n'aganyambadde kansu. Ozi yajambalira wa Masaka? Yes. Kati nange ntaddeko ekkanzu n'agamba naye mmwe abalwanyi bange buli ayagala agita tagiwoomya. Bannayuganda abasaba emyaka emeka? Ate kati si yagisaba ssemateeka. Yabasaba ebisanja bimeka? Ebiri mu ssemateeka ebibiri? Mu ssemateeka mwalimu ebisanja bibiri emyaka 10 ky'omuntu anaasimbangamu emyaka ebisanja bibiri. Mwami Museveni egyo emirundi ebiri gye yeesimbawo n'agamba nange nga bwe mbagambe nammwe muddemu esimbe nange neesimbye. Ajja kutesitinga ku ssemateeka ono? Ajja okutandika ssemateeka ono. Era ensi egamba leka tumulonda atuwadde ssemateeka asooka amutukuumire. Tugenda mu ka 96. Yes. Akawangula. Tugenda mu ka 21. Wajjawo Ssenyondo. Ono ne Besigye akozesa omukisa guli nti buli omu waddembe okwesimba. Abaka Ennyondo. Omulamu agwe mukaga twali mu mugendo. Yes. Twali mu mugendo. Ne 21 twali mu mugendo. Ne 21 twali mu mugendo. Yes. Kaakati mu mwaka gwa 12 ekyejo ky'opposition ya Uganda kidda. Nga bwe twali tufuluma ssemateeka ab'ebibiina baayomba nga bagamba lwaki tetuzzeeyo mu bibiina kati nga bannayuganda memorandum zonna ziga nti ebibiina bisooke biwummule byatuyisa bubi. Ebibiina biwerebwa mu gya 8. Ebibiina mu 8 byalinga ebiwere naye nga weebiri. Naye bwe twajja mu 86 ne tugamba tuwummuze tetuweze ebibiina by'obufuzi tubiwummuze mwenna bannyini byo mujje tukole ffenna. Era nkulayirira gavumenti ya 96 ebitundu 65 bya palia bya cabinet byali bya Democratic Party. Ompulidde? Baminisita abasinga bonna Democratic Party. Kati nkuzizaayo ku Nnyondo mu 2000 tuteeka bakaluka referendum nti bannayuganda batubuulire oba baagala ebibiina kati oba bakyayagala mugendo. Aba opposition aba bakulembera tetujja kubikkiriza ebyo tetwagala Gasiya. Tetuyinza kugenda kubisa kalulu olw'okuba ngu tuwe ebibiina biri automatic Katonda yabitonda. Nengamba n'amanya nabwe yagabya tuuma. Si Katonda ekyo mutulimba nammwe. Kakati gavumenti neteeka wakalulu nga ssemateeka bwe yali agamba mu 2000 aba opposition ne bakagaana okukakana ng'omuvubuka abato Saddam Gaira ne Nelson Ochegere bagambye ffe katugende twogerera ebibiina. Era obululu baafuna butono. Abantu baga tusigale nga tugenda mu mugendo. Mu 21 Besigye ajjayo Ennyondo gwe mbadde gamba. Agikuba Museveni tagikuba mulwanyi. Ebyokulwana byaggwa. N'ayambala ekkanzu e Masaka. No. Najja mu kitengi kye. Bambalagane nti oyo. Nze nina Ennyondo banga kwota pini nze nina ki? Ennyondo njagijjamu. N'agenda akabonero k'Ennyondo ng'agigaludde ati akanuliddeko n'eriiso lye. Okukakkana bamuwangudde. Bwe bamuwangula mu 23 nali wano n'enkikugamba. Kano Besigye yadduka n'agenda e South Africa ng'aga nti amagye gamuyigganya. Naye nga intelligence eraga nti atandise olutalo. Nkiddamu wano kw'Emwesi Media nakati ne leero sifunanga nchalenjinga. Bawakana mwawo? Bawakana be baani njagala obaleete wano. Makolo Kavuma. Makolo Kavuma ayinza mwoyo muto wange. Ayinza okumpakanya nti Ruutu bwe wakula erinnya Mesete yakuwa ssente. Ayinza okumpa. Kakati Makolo Kavuma bwe ndikomawo mu Uganda naye Makolo Kavuma muto wange ate mwagala nnyo.
uyu friend si balagana ina kulana yabo bamakolo sibe bo waliwo abaganti kuba yesimu ogambe bwoti oli yati okuswala nasindika bano batoba ngebe mbanze sebula sinza kusesebula makolo makolo yetaga kimubulira nti no Minister Margaret Muhanga kwolo yali akola mu ESO External Security Organization angamba jangu yo n'abalala babiri tugenda ku ESO akawungezi mu programu yali ya Andrew Mwenda sinabana kumanya nti Mwenda mwanyina wa Muhanga nali sikimanyi programu eyo omugenzi Nobo Mayomba atudde mu studio kano kiza besi ate makola yagala nnyo besi je bambi yadda mwene yupi kati yadda mwene andika kati kiri kya besi je yakitta ne bakifuluma mu nange ekiswabe kifuluka kakati besi je na declaringa wo on Uganda era bwobo wakana Lieutenant Colonel Anthony Chakabale yakomawo wano mu munonye amajega United Nations gegakwata abalwanyi babesije Congo eyo nayo mvuddeyo ndi mukugamba ndi mwabagandi Museveni okuva yajja alemeddewo mwerimba ate mulimba n'ababuliriza abasinga bagamba si mwenkanya ne semateeko ono azamu kyusa anti kubanga abakola semateeka twalina ekyejo kya opposition bikasira bikandaganga nze nali mu semateeka natuula mu ng'obuzava okuva yatandika was facilitated nina abansasulira ntuule ng'omuvubuka omuto semateeka wamwe bamukoze batya nina abansasulira kozi mwabeeranga ku Serena awo yes conference center era ye Serena conference center bwe twali nda twabeerawo kumpi omwaka mulamba plus ontegedde nga buli wabawo ensonga gye batakkaanya labo nga bafuluma yes nga bafuluma kati mu kufuluma ne tugamba etteeka lino tetukoze nga lyelekansi ery'abazungu ly'Abannayuganda bano bye tukoze generation eddako tejja kubikkiriza bamwami Sekanjako bwe balijja tebajja kubikkiriza tuba teri mu chapter number 18 bwe banayagala ng'okukyusa bajje ne waliwo bwayirongo ina kuddayo mu bantu era nabo bulina okutuukirizibwa semateeka alina okutuukirizibwa waliwo ensonga ng'olina kuddayo mu bantu kale nyala tugende wano ebibiina by'obufuzi bikomyewo 2.5 yes bikomyewo tugenda mu kalulu ka 2.6 ng'ebibiina by'obufuzi weebiri ebbugumu lyali litya olutugenze mu kibiina kyaffe ekyokusooka nga tebinadda mu 2.3 nkubulire mu 2012 nga bali aba opposition baganye ate akalwako bwe kaggwa ate ne baddamu okuyomba ompulira ffe mutuwa ebibiina President Museveni agamba ne kino kinsobedde okukulembera ensi nga abantu batuwogganira bati nga baagala kintu kye tutabawadde tukole tutya alonda akakiiko k'abantu 38 naluli nakagamba kakulembera Dr. Christmas Kiyonga kagenda mu ggwanga kali talaaga okunoonya ebirowoozo kakola lipooti olugegge peegi oba 3 peegi 6 kamugamba abantu bakyetaaga movement tebannategeera kibayita bibiina tebannakola batya tebannatera kuzimba classes society tennaba kujjamu classes ze bali presenting therefore tekikola makulu okugulya kati ebibiina omukiise ogu memba ogu Honorable Jaberi Bidandisali ye nakola minority report ye nagamba nti nze nteesa tugulewo kati tetukyayinza kutambula na bano ekibiina kyaffe kya NRM efuuka ekibiina nga kyamaanyi tuwawangulenga buwanguzi okusinga okutukaabirira President aganti nze nzikiriziganyisa ne Kyagulanyi ne Bidande era tutwale Kyankwanzi mu lukiiko lwa National Executive Committee of the Movement Kyankwanzi tugenda Kyankwanzi Mwami Museveni atukuyega atukirizise tugoberere endowooza ya Mwami Bidandisali eyo gye tuvane tugamba kale nga bw'otugambye otuyisizza mu buzibu tetukusuubira nti ogenda tuleka wano sigala ng'otwala mu ki tukukkiriza kwe kukkiriza okuta ebibiina era nze mu 2.4 nkola ekyafaayo kye mutoogerako bwe twali nga 2 gwedde nga kalwa kawedde nga etteeka ligamba nti paaliyamenti eyeddako erina okusuga etteeka erirungamya movement system etteeka nga baliyita movement act erigamba nti buli muntu yenna wa movement eritutwala ffe n'okuba tuba tuli mu parliament bateesa ababaka bakubaganya ebirowoozo bannange leero tulina okumala ekintu kino ebirowoozo banza bikubaganya bagamba tugende mu kalulu balaba nga tunaatera okugenda mu kalulu ng'obona obulaga nti tugenda mu kalulu eyali speaker ye Francis Ayume kati omugenzi nga
ababaka ba opposition mu ggwanga lyaffe Uganda nga bakulemberwa omugenzi kati Honorable Yusuf Nsubuga Nsambu eyali akulembera Makindi West atandika okuwandika bukiiti abuweereza banne awandika bukiiti abuweereza banne aba awandika akalala akajoba Honorable Chams Honorable Lieutenant Mulindwa abiri mu maaso Bukoto West kyava akabuukira n'akabaka n'akafunyulula ng'ono agamba oli nti kunga banno ffenna tufulume tudinayinge house eno quorum baleme kuba kalulu lwaleero so that we can go into a constitutional crisis. Okiwulidde taata? Ono bwe yakala babiri mu maaso n'araising a point of order. Speaker bwe yamwala mugamba nti yo Mr. Speaker, sir, is it in order for this honorable member to mobilize members of parliament to run out of parliament so that he denies us quorum to go and vote? Bakakwasa kiraka to parliament. Bakatwalira speaker. Speaker akasoma nagamba I now call the house to order tugenda mu voting. I had done for 15 minutes tugenda mu voting. Bwe baafuluma bonna tebadda naye nga bali mu parliament. Mu parliament mulimu akaddeke banyiga bw'oba oli eyo kyali asumbusa oba oli mu kabuyonjo tovaayo oba okola biki waliwo akaddeke banyiga gw'okamanyi buli ali waali pulinaali nti waliwo serious business mukome wakabali minding akanyiza emirundi 3 tebajja naye ng'ekigendererwa kyekiri eggwanga ligende mu katyabaga. Speaker agamba nti nze ngenda mu maaso n'okulondesa. Opposition yali asigaddemu agamba nti Mr. Speaker, it's not in order because we don't have quorum. Nga Speaker aganti mubabale, nga bababala, nga tebawera. Nga Speaker aganti I'm going to refer to the register. Ndaga register nga bakayingira babano. Nagamba ngenda kuteesa nga nsinzira ku register. Bonna we bali wano. Nga Speaker Francis Ayume akubisa akalu. Dr. Paulo Kawanga Semogerere. Yes, Dr. Paul Kawanga Semogerere etteeka bwe liyitanga bwe nkubuulidde. Dr. Paul Kawanga Semogerere ng'agamba nti lino ngenda kuwaabira parliament ne government okuyisa etteeka eryo nga quorum teri mu parliament. Nga Semogerere omu yazira okulonda kwa 2000 yazira ebigenda byonna mu maaso kati avuddeyo ng'ekigenderera era government egende mu ki? Crisis. Nga agenda mu kooti Council Joseph bali ku dembe ye yali lead council nga bagenda nga kooti ya Ssemateeka egamba mu April 24 nti etteeka lya movement lyayisibwa mu bumenyi bw'amateeka era mu Uganda government ya movement eriwo mu bukyamu eyo yali ruling ebbanga ne ligenda mu panic. Moses Lutu Mukasa gw'oli naye kati wano nkuŋŋaanya bannayuganda mbagamba nti abannamateeka bano abalamuzi ne bannabyabufuzi bazanyira ku sovereign y'abannayuganda ku bwetwaze bwaffe bwe twakima n'omusaayi wansi bwe tubaazika balowooza gavumenti yabagwe wadde ogamba nti baali bawadde deputy TBC yagenda. The sovereign is still ours. We just tukuliizingako obuyinza bwaffe gwatuddeyo ewuwo mu kasiisira Kongo oli omusooli omwokye. You have the power. Gw'obukoppo omwazikako olagawa bambi njagala nkuberere kansala kale genda olina okukoma wone n'ekiseera n'okimuwa. Bw'atakola byagala n'omusikambula the power belongs to you. Nga mobilizing abannayuganda nga nkola ekitabanga wano ensi kyetetwegerako. Demonstration yaliwo mu 2004 against the judges of the Constitutional Court was led by Moses Lutu Mukasa. Yes. Nategeka abantu BBC yagamba nti bawere emitwalo 10. BBC mu kuwandika kwayo. Yes. Byali ku mutimbagano simanyi kati bangamba babijjayo byaliko nga kwendi naye ekizibu kye nafuna okutegeka. Mbandi awe bule naku nga 3. Ng'ekiro ssaawa 8 essimu yange evuga. Ng'omusajja ayogera mu ddoboozi ekkalangufu. Gwe Lutu Mukasa nti yenze. Bwotegese demonstration nikonze yenze. Lwaki ogitegese? Ne mugamba gwanisebo. Nze Katumba Wamala. Engulumiza obudobo. Wa police. Inspector General of Police, Major General. Nangamba lwaki obitegese? Konze mbitegese
kubanga ebigenda mu maaso mu nsi obwetwaze bw'Abannayuganda buli mu lisuubo nti butya nti okimanyi nti ensala ya ssemateeka kooti ya ssemateeka eraga nti mu kaseera kano tewali ekizekitiivu bwe wataba ekizekitiivu kitegeeza ne paliamenti naye bagirondera movement nayo teriiwo ne judiciary yennyini teriiwo kubanga ekizekitiivu ye yanominatinga bajjajes paliamenti neebayisa therefore the three are non-existent osimanyi nti amagye gasobola okutuwamba Katumba amala nambuuza nti magye ekigo ogamba gasobola okuwamba nemugaa nti ate kakati gaalimaze kumbuulira jjukira abamagye bonna balooya basinya amofficers bonna balooya nemugamba nti ekyo kyekyantanudde n'agamba okimanyi nti singa wanaabawo any loss of life era Katumba amala ntakimanyi nakimanya kati nja mukubirako akasimu mujjukize n'agamba nti any loss of life bwe wanaabawo property neefudde okimanyi nti gwe avunaanyizibwa awo nensirikamu nanga nti kyogenda okukola okimanyi oyisa abantu omanyi kyekyo kyekitegeeza konzenze kyemmanyi njagadde bantu babulijjo okujjukiza batukulembera our power njagadde bagamba amaanyi g'abantu kati nangamba ebigambo bingi ebitiisa ne mubuuza nti kati nkole ki kyeyava mbuuza nti lwaki tewasoose kubuuza poliisi ng'ogenda okukola ebintu bino konze saagibuuziza naye nategese naawe ontegedde gy'oli kati nkole kinanga olwo nga nkazi kyava ngamba kale enkya ngenda kusindikira direct operations in police ku ssaaweegi nkugambye yankubira munana ogw'ekiro ku ssaaweegi ng'omukulu wankubira bamuyita Francis Lwego yali direct operations ng'ajja nga bampisa mu drills tulina kukikola tutya otegesa otya twategeka mami Sekanjaka twategeka nenfuna aba internal security organizations ne bakiyingiramu nga waliwo abeetegesa okukoleramu effujjo nga waliwo abaga nti abalamuzi batumanyira nnyo tujja bakuba era abalamuzi mbu basiiba jjinja tewaliwo yabeerawo wali Kampala kaakati tutegeka ekibinja nalaba kyesirabanga natya ekiseera kyatuuka nange nentya kubanga ebibinja by'abantu twakuŋŋaanira ku nguudo zonna eziyingira Kampala mbanva mbalala Masaka Lyantonde Nakayiko Kitwala tugende Sembabule bakuŋŋaanira Nateete waliwo ekisaawe nga kinene nnyo ekyenateete abo we bakuŋŋaanira banva Ntebe Sisa Kasanje Buwaya Nebendebendo awo ezzana waliwo akasaawe twakuŋŋaanira abava Busiya Bugiri Jinja Busoga Bugerere ani bo bajja Nakawanawo waliwo ekisaawe bava Ggulu Nakasongola Luweero twala tugende abava obuuyo obwo bonna bakuŋŋaanira wali kasaawe ka General Parties kakati nze nga ngenda kujjira kukulembera ekibinja kino ekiva ku Lwentebe nze bampa pick up kwe nali ka pick up akatini naye ebiina ly'abantu ne tutandika okutambula nga bwe tucoordinate nga abavudde Nateete tutuukira wamu ekibuye bano banva Makindi enva eggwanga twalikwata olunaku olwo ngenda okutuuka ku State Square nga tugenda ku Parliament nentunula mu luguudo nentya ng'ebizimbe byonna bikwatiridde abantu batulaba tugenda ku Parliament ya Uganda netuggalira security ya Parliament neggalawo bwe natuuka ku gate ne babuuza nti ani abakulembera nti yenze ne balyoka bangamba nti tugenda kuyingiza abantu bana abala bonna basigalaawo nenjogera eri abantu bange ne baga nti ntwala ekiwandiiko kino ne mbagamba ngenda kuyingira mukuume eddembe nengenda ng'ensi yonna awona ku National Theatre The Winton wonna nga tewali motoka eyinza kuyitawaawo nenyingira nensingana speaker Sekandi ne bamugjayo ne mufalaasi TV zonna ez'ensi yonna nga zikutte luutu mukasa bwe namala nenga nti ate ne president tumwetaaga naye tumuwe era naye yali ajja bakulu bane bamugamba nti bw'ona ogenda mu mbeera eyo bajjaga nga ogwo bataddewo n'atusindikira Dr. Crispus Kiyonga ku City Square we twakolera declaration okujjukiza abakulembeze nti this power belongs to the people. Ekibiina ekyo twakiyita People's Revolutionary Uprising. We can uprise if needs be. Ekyo bano bakyerabidde wansi eyo gye tuli twagala mirembe naye tetwerabidde ono kye yatusomesa. Bwe twavaawo nze kwe kunkwata
ne bantwala Dar es Salaam. Chukira nali maze okuyita mu lutalo ddeka buse ekyankwanzi. Waliwo mu lusirika lwe baasalirawo tudde mu bibiina. Nali neesimbye ku vice chairman wa NRM. Nga neesimbye yes. Nga nkutebendera n'enkuba abantu bano era ekyaddirira okulonda okwo ne bakugjawo. Eyali Minister wa Justice Honorable Janet Mukwaya najja mu Parliament naga nti nga bwe twasazeewo okudda mu bibiina okulonda kuno tukugjewo. Nga mmaze okumobilizinga ensi eno nga tugenda kulonda movement headquarters nga nze vice chairman wa movement eyeesimbye. Ne balyoka baagala okuŋŋwanyisa ekyankwanzi ne banteeka nga kazitokoto. Okakasa tewakulyamu kasente abaluno we bategeka balyamu bano balya sente ffe tetwabirina. Nze kye nafunamu mu kwekalakaasa eki baagamba ono wanjawulo tumutwale Dar es Salaam asome to share experience with chama cha mafuta asome mubiri enaku ekugenda. So n'olwekyo abantu ba Uganda tetuwambanga abantu ba bulijjo obuyinza buno bwammwe bwe baga nti abantu bawamba munyweze kye mwawamba ate mukikozese bulungi. Ekintu eky'omuwendo bw'oba nakyo kikozese bulungi. Mulonde abakulembeze abasaanidde. Museveni tatulemerangako buli wajja akomawo bukomi. Tagambangako nti sijja kwesimbawo mpisewo obuyisi kati nno we twogerera sina yeyereeta party organization eno gye bayita NRM yemuleeta. Lwaligamba nti nze njagalayo party negamba nti nedda talijja. Ontegedde kibiina kye kimuleeta agenda ne tutulamu era ekyatekesaawo seeke Central Executive Committee esunsulenga abeesimbye ku lw'ekibiina kubanga nze nava eno underdog nga baga nti omwana afuddewo okwesimba ku kigongo. Nali ekyankwanzi ne bandeetera ebibinja by'abantu abazze okunkyomera. Jjukira nina disability mu kigere gye naggamba ntuuka ekyankwanzi baŋŋamba delegation yali evudde na Fort Portal gw'olina disability onootukulembera otya baba bakyakiŋŋamba General Tumukunde Brigadier Tumukunde kolo yali 4th Division Commander. Nemuga nti Tumukunde mulema nnyo kunsinga. Tumwene eriso limutalina. Tumwene no yatambula lwagu naye Tumukunde bwe batuga nti mudduke Tumukunde taasya kunkwata ngenda n'enzira nga yajja. N'ekyo ekyo timina kye mwogera nga ne Shabani Bantariza eyali commandant w'ekyankwanzi nga naye alina disability. Nebagamba sife tugamba nti we cannot discriminate. Ninga walina amaanyi ate wesimbe ku kigongo bani. Ku myaka egyo 2-3. Ku myaka egyo. Era nembaga nze sinesimba ku kigongo nze nesimbe ku kifo oli yazze nange nenzija nze simbe ku muntu. Bakwogereza oveemu. Nkugambye bali kye bakola ne bagamba president nti gwotaddewo omwana naye nga nina abawagizi bitya Meja Kakoza Mutale. Si yali antaddewo naye yansanga nanga nti gwe kono ovaamu nja kubemba oko nemabega wakuvuga entoli konze ekiki era bwe namala nga bajjeewo okulonda okwo ne baŋŋamba genda mu kkooti obawabire kubanga ospendinze be bateekawo okulonda abantu bajjanga eka nze nkugambye nyinza okukubuulira kye nayitamu nze nga mbimanyi abantu be bajjanga mwana wange kwako kyekyali mu ggwanga lino naye Honorable Bidandisali yangamba tugenda mu kkooti omaze okupointinga point yo upright bajaga nti olwanyisa government towaba kireke kikakkane ningamba kankireke nali nsobola okuwaba nti ntambudde Uganda ate mujjewo okulonda I've spent money era bali nsasudde ebibakuba bya biseera bino bali kusasudde fete twajja kukola sente muno twajja kutereeza nsi eno muzeeyi wange Bishop Yokana Mukasa bwate bwe yangamba yes kati mwami Ruutu nga tumaliriza ekirungi ekisooka nkweyanzizza ebyafa bye tuvuze okuva mu G7 okutuuka we tutuuse olwaleero nabitegeera bulungi yes kati olwaleero tugenda mu kulonda kwa 2026 opposition erinamu obumulumulu njagala gwompa ekirowoozo kyo ku nsonga ya Jeno Bijirwa gy'ayagala Bijirwa agamba buli opposition waina amaanyi katugamba akena lango Bobi Wine Buganda Kabuleta kati kalombe nti Java gye bamumanyi adeye mobilizingireyo ababaka bafunike tusobole okusiga okulula regime ene eriko ensonga eyo gwenga mwami Ruutu kirowoozo okusinzira ku bunafu bwa opposition mu Uganda ekirowoozo kirungi naye ekimutta Bijirwa mwami Bijirwa ekira kye nalaba muto wange bende bamusisinkanye era nakyo Museveni kye yatugamba nga tugenze mu lutalo nti ebintu si byangu yatulaga obuzibu ne tubanga nga tubutege naye bali mu simplistic approach bachi simplifying nnyo ne balabanga genda wali ojeyo bano ogende wali otikka amayinja balinga babakiraba
kubanga jeno bigira bagamba nti kakati ye muntu agende embalala aje ababaka ku bibiri ajeyo nga 18 besi jatuleteyo ensanvu kabuleta alete nga yo enaremwe nga yekola ki don't simplify it is a task otherwise kirungi kubanga okuddamu okwogera ebizibu by'ebitundu nga tuzzeeyo mu bitundu it's very cool ebitundu byonna bina interest politically bijirwa bwagamba omulamu ogwo gumutuufu wegulwabira kwe kulowooza nti tukola bino kujjayo Museveni awo otherwise eggwanga ndyagaliza emirembe mbabuulira basebo ne bannyabo nti tewaliwo kirifuula nsi yaffe ennungi okujjako nga ffe twetabye mu kukikola bwe tuba tugenda okusalawo twefumiitirize ekimala temuvuma be mutannategeera bye bagamba mukakkane mubiwulize kubanga ne bw'ovuma ekkufu n'ogiwe mulanga nsibe ng'ekisumuzo wakisudde teyeggula wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tukombe wano olunaku olwaleero twogedde ebyafaayo okuva mu G7 okutuuka wano wetuli kakasa obitegedde bulungi tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera